Twongera okukulisaayo gy'otalagidde olunaku olwaleero ng'onoonya ensimbi. Nkujjukiza nti gano mawulire amalindiriye ku Kingdom TV ssaawa 2 Samari Kisache nzaaga kusomera. Katutandike ne munnamagye David Sejjusa olunaku olwaleero afunye ku buwerero oluvannyuma lwa kkooti enkulu okuvaayo n'egamba nti alangirirwe nga bw'avudde magye mu butongole wamu n'okuliyirirwa obukadde bw'ensimbi 750. David Sejjusa amaze akabanga ng'awera ennemba n'emisango ejjokulya mu nsi y'olukwe wamu n'okwetaba mu by'obufuzi nga takakasiddwa nti avudde mu magye. Omusaasi waffe katuwe ebyajje ku kkooti enkulu. Libadde ssanyu jjerere kkooti enkulu mu Kampala bw'ebaddewo ensala yaayo ku musango gwa General David Sejjusa ogwawawaabirwa gavumenti oluvannyuma lw'okusingibwa. Bw'abadde awo ensala yaayo, omulamuzi Margaret Oumo Oweri ategeezezza ng'obujulizi obuleetedde oluuyi oluwaabi bwe lulaga obujoozi gavumenti bwe yayolesa okukumira General David Sejjusa mu magye nga tasasulwa. And harassment and humiliation involved is so enormous that they can only be atoned for by damages. Omulamuzi agasseeko nti ekya General David Sejjusa okuggibwako ebyambalo by'amagye ke kamu ku kabonero akaali kalaga nti General David Sejjusa takyali mu magye ga ggwanga. General David Sejjusa yasaba okuwummuzibwa mu magye mu mwaka gwa 2014 nga kati gwe mwaka gumu n'ekitundu wabula nga yagaanibwa abakulu mu magye nga kuno kwe kuli ne Pulezidenti Museveni. Wabula newankubadde nga General David Sejjusa yagaanibwa okuwummuzibwa mu magye g'eggwanga abadde ku katebe nga tasasulwa musaala nga yaggyibwako n'ebyambalo by'eggwanga era nga wano abadde taweebwa na ntambula okossaako n'ennyumba w'ayinza okusula. Since 90 days within which the respondent ought to have officially communicated its decision to him had expired. To a declaration by the first respondent commission or omission to communicate its decision to the applicant within 90 days, but continuing to discharge others within that period constituted. Mucho mulamuzi asinzidde ku nsonga zino n'ategeeza nga General David Sejjusa bw'alina okusasula omusaala gwe gw'amaze nga tasasulwa ogw'omwaka ogumu n'ekitundu n'okuliyirirwa ebitundu 2 ku buli 100 nga basinziira ku ezo ensonga z'awadde. Ye General David Sejjusa musanyu eringi yeebazizza Katonda era n'ategeeza nti kati ensangi zino Uganda eyina weeraga era nga ye alengerawo oluvannyuma lw'omulamuzi okuwa ensala ye mu butongole nga talina mukuba ku mukono. Olwekyo njagadde okwebaza Katonda nga nti akadde kano kake okusinga omulala yenna banzi kubanga mwalagidde okumaza bwetyasobola okukola. Sejjusa era asabye bannayuganda obuteetirira wamu n'okubeera abamalirivu eri gavumenti nti kubanga ye olugendo luno yalutandika dda okuva mu mwaka gwa 1996 kyokka nga kati omulamuzi lwajjeeyo amazima. Olugendo luno nalutandika dda batakimanyi naye omulamuzi mulidde akyogerako okuva mu 1996 nagezaako okuva mu magye era nenkotogerwa baana bangula omusango constitutional court of appeal Supreme Court. So nenga nti kino kisaanye kiyigirize government kubanga singa yandeka nga bwe nali mpangula omusango constitutional court netagenda mu maaso ne yajulira negenda mu Supreme Court nerowooza nti ekikoze ky'amagezi n'ebizibu bino byonna ebiriwo byava mu ekyo. Asabye Pulezidenti Museveni obutenyigira mu kwongerayo omusango guno akkirize nti awanguddwa mu kkooti era akkirize amazima kkooti geesaze era n'amulabula nti singa yakikola luli n'amuwummuza mu magye bino byonna byali badde nga tebigenda mu maaso. Oba oliawo singa yanta ne bandeka ebimu ku bizibu bino byandibadde tebiri ekinjogera ye mwami Museveni bakimanya. N'olwekyo kansuubire nti tajja kudda mu nsobizi ze. Ayinza okugenda n'ajulira n'agezaako okukola obukodyo obulala naye bijja kweyongera nga bino byeyongera kubanga. So kino saagala bakirabe nga ekintu ekitono ekizze. Ekikulu kiri nti okusalawo kw'omulamuzi kuggyayo amazima gabadde gatuuliddwa ebbanga.
Ye looya wa David Sejjusa abadde omusale mu musango kuno David Katushabe ategeezezza nti bo basanyufu olw'ensalawo y'omulamuzi era n'ategeeza nti obuwanguzi buno bwe batuuseeko babadde babusuubira era nga bano baabukolerera oluvannyuma lw'okukuŋŋaanya obujulizi okuva wano n'ebweru w'eggwanga kubanga bakimanya nti bagenda kuwoza na Goliaasi. Era ono omukyala Katonda amumikisa kubanga ye alabidde ddala amazima naye twakola ne ttiimu yaffe eno bano bemulaba twakola research bulungi emisango egya South Africa twagireeta gye Canada gya Australia egya Britain gyonna kubanga twali tumanyi tulwana ne Goliaasi bw'oba olwana ne Goliaasi ojja weetegese. Hairati Nakaweesa, Ekak Leonard bakusakidde eggulire lino ku Kingdom TV ya malindirire.